nange nenda abantu kasuka kulaliranga nekati ebirimba byakka. Wana freshman ndonge gamba ki? Music talina tabu. Obeda nti mbadde nsirisizamu kemabegaawo okuva ku luyimba Kiromo. Last year, I think it was around August. December, they wounded a high music award. There was a bag is one Gakubanga movie called Ebyama. And since then, by the Sitanga, so Maka Bidia, maybe Bolabanga, Nta or Rimbarang or Soka, or Rimba, Renata de Chupa, Nakos in a fear Mutoni. Okay. Basically, went to a chatam, the Nenga. Chasing kwenye milizamu tikati no balancing a time moving to be leadership take up where abantu abanesiga abeewero kunonda no bunezi wala bamitise buno banmeya bananga obulalo bwokuba kulembera ate ne music insigalenga abantu abanjagadde okumaga jembuze na kyasobola ani manager wa music nani manager w'ebyobufuzi ebyobufuzi biryanno wa manager ebyobufuzi abalozi be ba manager side yetu mu music ani manager mu music nkolagana n'abantu bangi ambassador Fabes nkolagana ennyo ku management omukuba gwokubira mwaga tukimale gwoso okubira asobola bookinga kulkatsa asobola okubookinga then naku zino nafunye akasimu okubewa manager Francis ngamba yagala kola kona ngene Francis on yali wa fresh kid ati oluvanyuma lw'okumuggyako ndowooza omwana oyo kati asigadde ng'abaddewo mpolampola so kati basically yankubiddeko nangamba ayagala tusinkanemu tulabe nga tusobola okukola naye tetunaba kumaliza njogera omubaka Bobi Wine agamba ki wano Bobi oyo yasinga naye yayemala okimanyi Bobi Wine omala bbanga kinga tomulabye siddene nnyo kubanga abasinga bagamba bwe baabalonda nga bugire ku kadi ya Nuupu temukyagenda wa mukulu magere ekikulu kya byonna kisooka okumwezi nga Kenyatta si kyekikulu era yakikugamba bw'obeera omuntu agenda ennyo ewuwe naye nga tawulira mirimu ku ground tekimusanyusa naye bw'aba akuwulira ku ground nti emirimu gikolebwa ng'ate yakwesiga n'akuwa kadi ye kimusanyusa kati nze mu Luweero ebintu byenkozeeko byeyogerera office block ogitaddeko floor number Luweero Central Market ngipevize 300 square meters enguudo 19 amaze ozimaintaininga ettaka lya Kasasiro acres 5 tumaze okusasulako kibuga sides ya Kasana tukiwadde fiscal plan empya ebintu bingi tugenze twogera okubanga mu mbeera eno ku kadi ya Nuupu gye wagirako wagigula abasinga bagamba nga batunda na kadi ababoogera nti yagulibwa balina bubezi kikyamu manyi omuntu buli lwolemererwa kiringa eno ono music gwe tukola Chris Johnz bw'abeera nga abaddewo nga tannabakkuba n'akubamu eriyo agamba n'agamba kati okuyitawo gubadde mukisa nawe gukozesa otewo toka ne kiri bwe kiri bapimanga amaanyi go ku ground yensonga lwaki olaba nti ground era olaba abantu abasinga abataateekamu mbeera eyo babifuna n'abayite bali mu kadinisa tosobola gamba nti babulawo naye nga Bobi teyabimanya kuba tayagala kintu kyonna kirimu muvuyo kale bukikyendagala na Metro FM ono omusajja tetuyinza kwewala kugendayo bannayuganda tulina okukonayo mu byobufuzi eyo ne tukonako n'eno enyimba otasinga ota album freshman akatuwezeza enyimba meka basically bw'ogenda kati natadde albums enyimba zange enkadde zonna naziziza nenta albums 2 ne monetizinga YouTube yange luli mbadde nga abantu bakola ssente mu music wange nga tonazikatawamu kayo butesinze nenda banga luyimba lulinyisa views n'ensanyuka kubanga balulaba naye nga nze simenti nviirwa omwogo kakati nazimonetizinze nataddeyo era bw'ogendayo olaba kati nga buli lwowanika nga nze maze okuwanika nze omwogo guba gugwayo newange n'okumustriking osobola omustriking waba teyegendereza ku kyenda katoze mulana Metro FM freshman yagwe tuli naye kansaba kula kayimba kakapya bannayuganda njamuteera essimu 10 tubate tugende mumbuulira akayimba ke kajja tekajja era katambula katya katufuna kayimba ka freshman akakyali kapya nnyo ng'alina effiye mutonyi ate nga n'olunaku olwokubiri twawulidde olina ekipya ky'owa bannayuganda olunaku olwokubiri tugenda kubeera ne press conference awo levels okutandika n'essaawa 9 ez'olweggulo tugenda kubeerawo n'effiye buli munamawulire yenna mu Uganda ng'oyagala okumanya biki ebitrendinga ku Chris Johnz abulidde wa biki jangu twogere oyamanya fiye abuze atya oba abadde alabika atya kiki lwaki twakoze oluyimba mujje tusobole okuba nga tunyonyola katusabule akayimba tukomewo tunnyonyole tufuneko masimu tubate bannayuganda tubalikire namba 2 na 2
nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya ebyamasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software ena gwe weetaaze weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntitunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temuseo Room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna. Atera nbolaba ne video gwe nagiwadde Alan Soja era ne mwana Zara Yeruwero kukani n'ekintu kye njagala okunoonya nange nsituleko ku bitone by'abantu abave waffe Yeruwero kijja kubanga nange kinyongera okuba nti bwe mba brandinze nabo mu kusituka kwange nga nsituddeyoko nange kuba waffe bensituse nabo nange kinyamba ne manya nti olunaku lumu ne bwe mbanga naawe nduse nga sikyali mu industry nkoye sikyabirimu eri yasobola okugamba nti omusajja oyo yampaga ahead netambula kati bwetuna ennyimba zange okuva ku Butterfly wantegeera kiromo kati cupa zonna blessing yaziproducinze kusajja video badde nkoze nnyo ne skills magic this time around engamba no let me try and Soja omwana nange kwetuve waffe nti amanye ekyalo kwemba amanye ekyalo kwava naye amanye nti muganda nange waba training erinnya lye nga litambula kantambulizeeko nange erinnya lyange ani yawandise twakoze ne Maxan so ne mwegatta fie yawandise ebyo babamuwandikidde twamuwandikidde yazze kutula mbutuuzi wamusanze otya mu ngeri gye mwakwataganya teyakalubiriza tewaliwo ngeri yonna yonna gyeyankaluza esooka mu byonna mukazi ali so talented oluyimba aluwulira mu kaseera katono n'akwata kyalina okukola era n'akikola so nze namulabye buli kyeyabadde akola mu studio nendaba nga buli kintu akikola perfectly era namala n'avoicinga ne tuvaawo ne tugamba maaso ne tukola video yaffe buli kimu abadde so supportive and even MC Cards butamwebaza abadde so supportive mu project eno n'abatunuulidde nnyo nze naye nga nze ndaba nga nga baddingana tuleba buli omu afa ku munne mama Abi kana kagoye kakunyumidde bakushutingire mwe ndabi Ssente ku 98 Metro FM kayimba kakyali kapya okuva Chris Johnz Bwembo Fresh Mayor kayimba kakyali kapya nga nefiye mutoni project ye kayimba kano kalungi Fresh Mayor anakola concert tusubire concert mwaka guno senakola concert gabuno ganti okoze concert yamaine nkozeko tour music tours mu bitundu ebyenjawulo okutambula Uganda yonna during that time naino oluyimba abantu ba wansi ne Butterfly nakuba shows ez'enjawulo babwaziraba kutambula Uganda ebyo bitundu ebyenjawulo so this time around ntunulira okulaba nga njagala okukolayo ekintu ekyamaanyi ekisobola okwongera okunyweza abawagizi bange n'okubakakasa nti wendi bangi bali balowooza bwe nfuuse emmeeya sigenda kuddamu kuyimba ekyo kikyamu kubanga music yampadde bino ampadde erinnya nampa okuba nti okugenda mu bantu natuukayo nga kyenjogerako omuntu bamumanyi teyennyonnyola nnyo so siyinza kudisappointing omuntu eyampagira from day one ng'alaba omuntu ono atandika nga tanamutegeera bulungi so this time around nina okuyimirira music nasigala nga waali ate ne side ya Kibanda sijja muswaza nina okukola emirimu gy'abeeruweero aye naye amanyi nti weeru we nasindikayo omusajja amulira teyasala bantu kale andi katonde kiri kyogambye Bobutin uli akaliko ogambye Bobutin ulira kaliko ogambye nti tiimu ya Ledi kati omuntu bw'amala okugamba tiimu ya Ledi
Kale chikuyanza. Owaye meya abasajja obusungu nga bungi balagale metro mbulayo babiri meya mute wanji bali kusima tata oli wakikyusa tata tukweyanziza nnyo yes abantu mbeere ngaabo babeera ku point namba n'ebisigadde singa obudde tuba nabo ate okutandika wiiki ejo ojja kuba essimu ojja gumu tojja mingi metro hello agamba atya blood yes sebo bandera oli mutuufu yes sebo esebo Scofield ebintu biraba bito kampuna asemayo ameya muteba na Uganda muli banje tuyinza kuba shona zino okutambula bambi metro kwasembyeyo tuveyo ndi bulungi Chibu yagamba tya blood ngenda muleta nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 05 777 oba ku WhatsApp noti 777 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna.